kumusuula ku mwitoda memale yakoze bulungi okumana ensobi wogitegeera omuntu bw'otegeera ensobi weetonda ate abantu abo bantu baife ba kibiina nina kerenza okwalifyingira ku katono kati naye lwakuba nti ekyo kukitegeeza ki qualifying koyinza okwasimula ku katono okwasimulamu abantu ge batulingirira ife abandi abali mu programu ziri nedde ebintu ebindi balina engeri gye batulowooleza mu myaka gye batuboneramu enuma nti we tuli Haji Kirunda Faruku ndikwenda okubakobera abali ku radio kuna bali kuwuliriza wundino tinolego mwaganga obulobozi mbu gyonsomere kuki kumawulire iwoba oyikwenda jo wachonda Faruku fukamira yogera naye ngokugana na muntu mukulu ali above you wabuvunanizibwa ino so gebaba kuguza mu byofuza ati jogere kino kimulume jokolo mutasonso otasonka muna nkani yandoki mu nkombe endoki dida kukuluma mbegano wini yali offbeat emyaka gyamaze gazira ate bamuwa akasente era majiru dikusooka ne abamu kubayamba omukyalo ono okumufunira itaka esaidi eyo kati oyo wini yalowooza nti oba bulunaku alina ofuna sente bali n'okubwe bwakirowooza waliwo ne sente zebakolerera abakulu bakulabye kubanga okumuwa ebyo byalina bamala kumulaba nga alina omutima gw'enyalo n'abakyala baali bangi ye yenka yafuna aye abandi tebakola ki tebafuna era bale baaniga n'ekisanja gurupu yafaawo batandikawo emyaka twabona kwa obukazi wa busanda bubiri buti yeye takisanja nakola ati ono ayo bataka butebeekere mwana waifoyo era yogeranga nga mulingire yakobono tayidi bintu byetwakola butawulo wini siyo yatabula omukolo gwa speaker e Buyendo oba yali mulala oyo wundi ate pegati oli mugeni atina abalala ono ali kwegerera sebo bakisanja abali muno mutawuni grupu ya wini wini yali ne grupu nga ekuvuma niwe mwene omuto gwakuvwako watandika n'okweyagana nga wetya so bamukanga buddemuko naye kabadde ka ekyamutuusibwako edo omugala wange ife abakolini fo tuzaala abo abaana so ekyo tekyamutuusibwako tekinsanuisa nzira tekitukwendeza kubamu ekyo wabula wategeera ensobi yempega ati weetereza emirimu gitambule no problem kale kakati waliwo olutalo bona TV yero bwanumye emuseveni oyo bana waba wonke kukubiri abantu waliwo olutalo wakati wa Moses Grace Balyeko ne Dr. Timothy Rusarabatua ali mu constituency Balyeko gyayagala ate nga Timothy yagijja ku Balyeko waliwo amawulire agagenda gatambuzibwa agalaga nti mukyala wa Dr. Timothy Rusarabatua jukira nti ye procurement officer wa Jinja Southern Division wa Jinja City kati bamutaddeko ekibozibozi nti emirimu ali mu kugiwa aba opposition ne baga nti kakati engeri bajali opposition kuba jona nakitegeere nti engeri bajali opposition ali kusenda munye eyo ndio nono mwe atege tunayogera ku byabitako inuma bakola oluguudo toja kubyenda abaana batambuza nnyo propaganda bagamba nti baagala bamukubiraawo oba omukyala bamufulumye n'omwami bamufulumye mu mbeere fanagana bwetyo mu byobufuzi lwaki okyese propaganda ng'omuntu yakyogera mu kanwa oba n'obuzibu bwe mulina nze bwe nvaayo nindogera ekintu iwe noida n'okyogera mu mazima gene nkyogere teba propaganda so kufumbafumba bigambo so kakati olutalo oluli wano mu kibuga eky'Ejjinja wakati luli mu constituency ate luli n'emirimu egy'abantu nze natyama ku awantu mu lukiiko era lwali lwa NRM omukulu oyo Moses Grace Balyeko original yayogera yakoba ati ekimala bino biga wena walimu ayo bali kuminga mube mu no yalimu yakoba ati ekimala Grace Balyeko kyeyogera kyali kitufu abantu okozesanga esente da government okugivuma okugikuba okugyonoona mu bantu yayogera ne kutenda ediri mu Jinja City abagiri mu bajiga abantu bo opposition yakoba ati abantu bali opposition batoyire esente kamala mu government badikozesa okugibiya n'okugivuma abo bali kuyali mutufu yakoba ati buti mukasere kano ononi bali propaganda goli kweta propaganda nze nkwirira mukuba taliwo yakoba ati
buti saawa eno ekiseera kituuse ebintu bino tubigemme tubiwe banaife aba NRM abawaggira ekintu kyaibwe ekya NRM bakitwale mu buntonyi ate bwe yayogera nze ndowooza balyekubyenga bo mu byobufuzi ne baleka omukyala n'akola emirimu kubanga okumuwa omulimu ogwo ndowooza ali qualified bulungi anti ngamba biri ebiva ebweru ani mwene kuba yobotako bamuntu mwene yabyogere niwo olitambuza propaganda emundu ate bagyolokeze kirungi ono ne yayogere ku mukyala batuwa tumutegere nti ligundi bw'obanga tomwogere niwo aba alitambuza propaganda so omulwanyi si buli kimuntu kijja kutwogera mpewo olina okuba n'amazima ekirungi ojjeyo n'ogamba niwo waleese ekigambo kya propaganda bw'abaana abatambuza propaganda bagobye nze naakukoba nti baliye ku kyeyayogera ni kino naliwo n'oyo mudefu yaliwo era akonfirm nze nti kituufu ekyo ate baliye kutayogera ku mukyala batuwa mu mukyala batuwa yayogera ku mukyala batuwa abanekali yayogera ku mukyala batuwa nani gwobo tukobere koyo tujje tumunagane tujje tumukyalire bana bano tumukyalire okulumba family y'omuntu tikirungi muno kale eyo nga tuvuddeyo omusajja soko ndo kadoka temugana kituufu otuwa amawulire gene oba kubanga muganda wange tweze tube n'amawulire agatajja kutusibya badi facts ku meza kati mpa amawulire gene eyo nga tuvuddeyo